amanya yo Claudio ke Stewart mwana Chwanji. Kitalo olukiiko lw'ekyalo Wellspring mu nnaku ey'amaanyi lutuuse okusaasira kwalwo eri ennyumba y'omwami Lutaakome olw'okuviirwako mutabani we Stuart Mawejje. Anti tuli ku mpewo za ggwanga nga mutulaba mwana anti lockdown. Mawejje yafudde mu ngeri y'ekibwatukira olunaku olw'eggulo waakuziikibwa olunaku olwaleero mu disitulikiti ey'e Mukono. Abali Nabbanja mwana kwegamba mwana Nabbanja sina kyengenda mwogerako kyamaanyi. Tusaba Omukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Singa okunyiza mwana ebinyiza byo bingi naye kati nga nze omuvubuka okusingira ddala mwana kubeerawo nga ekintu kyewandibadde ofuna ku layisi okifuna ku buwanana akitegeera. Nze Sonko Muhammad ku lw'olukiiko lw'ekyalo ekya Wellspring. Kati essaawa yonna ekyalo kigenda kufuna obuzibu, njala nnyingi, njala bwe kuluma ennyo obumanya ekiddako.